Olwaleero tukuza olunaku lw'Omukama olw'e15 mu budde obw'omwaka kya. Olunaku luno olw'e15 mu budde obw'omwaka kya twambadde ebyambalo ebya kiragala okuddamu okutujjukiza ng'Abakristo nti buno obudde bwe tulimu budde bwa kukula. Tukule mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kusuubira. Naye ng'okukula kuno kuliikirizibwa nga bw'olaba omuti ogusimba emirandira mu ttaka ne gusobola okuggyamu ebirungo ebiri mu ttaka ne biguyamba okukula n'okulabika obulungi. Naffe ku Sande eno tukomawo okuddamu okuliikirizibwa nga tulya okusooka ku kigambo kya Katonda kituzimbe, okukkiriza kwaffe kweyongere, okwagala kwe tulina eri Katonda ne bantu bannaffe kweyongere okukula, ate n'okusuubira kwe tulina mu ebyo ebyatusuubizibwa naddala mu bulamu buli obulijja nabyo bikule. Ate mu byonna bino byonna awamu twongere okubitegeera n'okubibeera. Sande eno nno ey'e15 bw'etyo neetuwa omulamwa nga gutandikira ku Vvanjiri. Yesu Kristo abuuzibwa, newankubadde omuyigiriza w'amateeka yali amukema, Yesu yeeyambisa omukisa ffe abamugoberera ate okutunnyonnyola ekinyusi ky'eddiini, ekinyusi ky'okugoberera Omukama, nti byonna nga tubikoze, obulombolombo bwonna tubutuukiriza, n'enkola gye tulina okukolamu eyo tubituukiriza, naye tteeka ki erisinga obukulu okusobola okutugwanyiza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda? Yesu n'amuddamu nti mpozi etteeka ligamba litya? Oyagalanga Omukama Katonda wo n'amaanyi go gonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, ate oyagalanga munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Yesu Kristo mu bigambo ebitono ennyo n'amugamba bw'okola bw'otyo ofunye obulamu obutaggwaawo. Kyokka ate mu kwongerako, omusajja omuyigiriza w'amateeka era mu kwagala okukema, mpozi munnange y'ani? Ffenna buli lwe twogera ku tteeka ery'okwagala Omukama, Omukama tumumanyi, Omukama tumwagala, era nkakasa n'okuba nti osobodde okwewaayo obikkule owulirize enjigiriza eno, kuga nti Omukama omwagala ku budde bwo ne ku ddatawo omuwadde. Gamba njagala okwongera otegeera Omukama. Naye ekibuuzo ne kiddayo, ate munnange y'ani? Yesu Kristo ne yeeyambisa olugero lw'Omusamaliya gwe tumanyi nga Omusamaliya omulungi. Nga tutunuulira Omusamaliya ono omulungi, essomo erisooka lituzzaamuko emabega nga lituyita, Bakristo baganda bange, etteeka ly'Omukama terituli wala. Tuleme kulowooza nti otuukiriza Omukama byatusaba okutuukiriza tulina kulinnya mu bbanga tubuuke, tunoonye anaatubuukirayo. Oba tulina otambula ku mazzi, tunoonye anaatutambulira ku mazzi. Oba tulina okukka wansi mu mazzi, tunoonye anaatukkirayo. Nedda, etteeka tuli kumpi, liri mu mitima gyaffe. Etteeka eryo okwagala Omukama Katonda waffe n'okwagala bannaffe nga bwe tweyagala. Bwe kityo nno nga tusaanidde ku Sande eno tuleme kugamba nti etteeka lituli wala, oba tuleme kugamba nti tetulimanyi. Etteeka lino tulimanyi nga tusabibwa okulituukiriza. Okudda ku Musamaliya ate atulambululira etteeka ly'Omukama olwaleero nga Kristo amunnyonnyola era amutottola. Kristo addamu okutuyita nti ffe nga tumaze okutegeera etteeka ly'Omukama, okukkiriza, okwagala n'okusuubira bigenda kweyoleka si mu kwatula bwatuzi tteeka nti tulimanyi. Bigenda kweyoleka obulungi ng'etteeka lino tulikola mu bulamu bwaffe, nga bwe tuyisaamu bannaffe, nga bwe tuyisaamu abo abatwetoolodde, nga bwe tuyisaamu abatuliraanye, naye nga mu kubayisaamu nga tubageraageranya mu kwagala okuba abatukuvu. Abasajja basatu
baasanga omusajja ono eyali akubiddwa ng'ali ku ttaka. Omusaaseredooti n'ajja n'amulaba n'amuyitako. Omuleeviita ku mulembe gwaffe tuyinza okugamba omuseminaaliyo yeetegekera obbeera omusaaseredooti ali mu ttendekero, naye n'amusanga n'amuyitako. Ababiri bano tusobola okubanenya nti lwaki tebayamba, naye bw'otunula mu buwangwa oba mu nnono y'Abayudaaya, omuntu yayinanga kuba mutukuvu nga naffe we tusaba Omukama atuyambe bulijjo emibiri gyaffe gibe mitukuvu. Singa omusaaseredooti yakwata oba omuntu yenna yakwatanga ku mufu nga kimutwalira ennaku 7 okuddamu okwetukuza, ennaku 7 okwetukuza. Kati omusaaseredooti ava okuweereza mu kiggwa agenda e Yeriko, yandigambye atya abeeka nti bannange mbadde nzija nenkwata ku mufu, mumpe ennaku 7. Omusaaseredooti ono nga tafudde naye oba oli mufu oba mulamu n'atambula butambuzi n'agenda. Ekyokubiri, omusaaseredooti n'omuleeviita bwe bakwatanga ku kintu ekiriko omusaayi era nga kiboonoona nga kireetera emibiri gyabwe obutaba mitukuvu, bwe batyo ne basalawo mu kifo ky'okufuula emibiri gyaffe gitali mitukuvu n'okutunulayo tebaatunulayo, baatunula bbali ne batambula. Naye nga gwe balekawo Muyudaaya munnaabwe, Yesu Kristo ekifaananyi kyatugirayo mu lugero lw'Omusamaliya. Tusaanidde okuba abatuukirivu, tusaanidde okuba nga tutukudde, emibiri gyaffe nga mitukuvu akadde konna mu maaso g'Omukama. Naye olwaleero agezaako okutulaga newankubadde nga mu maaso ga Katonda tulina obba nga tuli batukuvu, etteeka erisinga obukulu kwagala. Byonna tubiteeka ku mabbali ku lw'okwagala ne tuyamba abali mu bwetaavu. Omusamaliya eyali atwalibwa nti tayinza na kusemberera Muyudaaya, laba bw'asanga Omuyudaaya n'amugja ku kkubo nga tafuddeeyo nti agenda kunnyonoona, agenda kundeetera obutaba mutukuvu, n'amujjanjaba ebiwundu n'amutwala mu ddwaliro, n'adda nayo asasule ssente zonna ezibagenda omusaasaanyizaako. Nga kyagezaako okutulaga bwe kituuka ku kwagala bannaffe, tuyina okuleka ebirala byonna tukikole mu kwagala okwenkomeredde. Bwe tutyo lwe tujja osobola okuga nti twagala bannaffe nga naffe bwe tweyagala. Ate abo bannaffe, munnaffe oyo y'ani? Abo abasobola okweresa byonna ne babeerawo ku lwaffe, abasobola okukakasa nti newankubadde ebiri byonna bibadde bitambula, newankubadde nina obuweereza Omukama bwe nti lwakiri okwewaayo nkole ekintu ekigenda okundeetera ennaku 7 okwetukuza, naye nga nnyambye omuntu. Kristo olwaleero atuyita nga tugamba okukkiriza mu Katonda. Bakristo baganda bange, okukkiriza kwaffe kugenda kweyolekera mu bikolwa byaffe ate nnyo mu kuyamba. Ekyokubiri, okwagala. Okwagala kuno kwe tugaa nti Omukama tumwagala kugenda kweyoleka nga tukwata etteeka lye, okwagala Omukama n'omutima gwaffe gwonna ne bannaffe nga naffe bwe tweyagala. Bwe kityo nno ebisigadde byonna tusobola okubirinza, tusobole okwoleka okwagala ate n'okusuubira nga tutunuulira Omusamaliya ono. Newankubadde mu Buyudaaya Abasamaliya n'Abayudaaya baali tebakwatagana, naye ffe ng'Abakristo tusuubira nti mu maaso ga Katonda tetulina kitwawula, era mu maaso ga Katonda tugenda kulamulibwa ku ebyo bye tukoze. Bwe kityo tusobole okusaanira okuyingira mu bwakabaka obutaggwaawo ng'essuubi teritulisudde. Essomo lye tuwulidde eryokubiri liddamu ate okutwoleka Kristo. Kristo ono atuyigiriza bw'ati, Kristo ono atulambika bw'ati. Mu ngeri emu essomo likkaatiriza ye mubereberye, yakulembera, ye yasooka mu byonna ate tewali kyakolebwa nga ye taliimu. Essomo ligezaako okutugamba nti ffe Abakristo
bwe tugamba nti tugoberera Kristo, ebigere byaffe tebiva ku bigere bya Kristo. Bwe tuba tutambula tetwawukana ku mugendo gwa Kristo. Ate tukyenyumirizeemu kubanga mu Kristo ng'essomo we likkaatiriza, Omukama yayagala wabulewo ekibula, wabulewo ekifa. Bwe kityo nga tewali kibuze, nga tewali kifudde, ffe Abakristo tusanyuka olwaleero nti tuyina atukulembera, Omukama Yesu Kristo omubereberye, naffe tumusimbye mu mugongo, tutambula naye. Mu kutambula naye awo nno evanjiri weefundikiridde ng'etuyita. Ffe abagamba nti tuli mu kisinde kya Kristo tuleme kusanyuka busanyusi nti tuli mu kisinde kya Kristo, wabula ne Kristo byatugamba okukola tubituukirize. Kristo olwaleero atugamba ng'evanjiri eggwa, naawe genda okole ng'oyo. Ani? Genda okole ng'oyo Omusamaliya omulungi. Bw'osanga bali mu bwetaavu teweetaaga kubuuza oba baggwanga ki, teweetaaga kubuuza oba bakkala ki. Bw'otyo naawe bw'osanga abali mu bwetaavu newankubadde Omukama omwagala, bwe kiba kikwetaagisa okutuuka leeti ku kintu ekirala, oba oluusi kiyinza okuviirako obutabeera butukuvu, naye nga kwagala, sooka otuukirize etteeka erisinga obukulu, etteeka ery'okwagala. Genda okole ng'oyo. Yagala munno nga naawe bwe weeyagala. Omukama abeere nammwe.